abagenda okukola emikolo end of year parties, abagenda okukola emikolo kumanyagana awaka, mugenda kuva Bulaaya mukomewo koko ku kibuga kuno, mugenda kukola emikolo kwanjula mbaga birthday parties, mujja kwetaaga cocktails. Cocktail Happy Powers wali wano aina service ennungi ennyo, aina abaana bamuyita Dola, manyi mangi, very strict, very perfectionist. Bajja kuyambako okusetinga ka cocktail corner, bayambeko abantu okuba mixingira ebyokunywa ebyenjawulo, then nammwe abatali mbiri ebikuba basobola bakolera bino ebisigadde, nammwe abasiraamu musobola mukubira essimu ne babakolera wali ka cocktail corner kongako ka non alcoholic. So kuba enamba y'essimu eyo, namba y'essimu eyo 0704 31227 gikube, ojja kuba ofuna services za kati yo wagiyisa otya? The party happy moment. Yeah. Bonna we mumala osanyuka ate eri extreme. So abagenda okukola emikolo mwenna, you need that abantu baleme kutabula bintu ebatategeera. Abantu babeera ku mikolo ne batabula ebintu awo. Tamanyi kigero. Enkya nazuuka ng'omutwe tegusituka tegukola ki? Ne tulina abaana mixologist abatabula bino ebintu ebyakabi ebirungi. Ate abantu bamanyi okunywa kulwokubanga alaba aswala mu banne n'agamba kanywemu. But you come to the bar n'obuulira mixologist. Nze saataaga by'amaanyi. Just njala chamukamuko. Katono nnyo waliwo omwana oli njala amaaso gankale munnyonnyole. Ako mukayina. Oyagala taata. Waliwo abawala ng'atiisa. Naye ng'oyagala naawe ogenda okujja omugamba. Nakwetegekedde. Totiisa. Otubuulira ne tukolako bulungi nga bw'oba oyagadde. So you people contact us, give us business, buli kimu ky'oyagala. Tulina ebyokunywa ebirungi ebiri original. Teri kintu kiri no katale kibi nga byakunywa ebyo. Ebitatugagana mutindo. Ebitatu. Sibe aba UNBS bakaanira bukulembeze. Birega abantu enkaka. Linazuka ng'omutwe gumuluma amaaso gamwefudde. Ngayereze ng'olukoba lwa gita. Kafeero oyo. Oti yali yedi. Yali akyogera from experience. Akayereganga. Weregala nga weereze ng'olukoba lwa gita. Ekyokuba mwakafaananyi. So munonye Happy Powers ku namba eyo tujja kuba tubayambako. Katende Joseph akutegeeza nti byonna byokola kakasa nti omukubira essimu eyeyitawo wansi ojja kuba ofuna internet gy'ojja okufuna bagenda gikuinstolingira waka ne ku dduuka bagikuteera mu ddwaliro bagikuteera kusomera abaana bakomawo bajja kwetaaga internet waka TV kati zadda ku internet tabs zaabwe zadda ku internet research yadda ku internet mukubireko ajja kole installation ewaka wa internet ku mitwalo 13 gyokka buli mwezi oba emitwalo 16 nawe n'ofunako data n'obaga weeyagala. Ekitengi weekiri abagenda okugula ebitengi bya end of year gifts nkubire essimu akunoti musanvu noti nnya 31227 ekitengi weekiri okiwugulire jjajja okigulire maama okigulire senga ekitengi weekiri naye abe ekitengi kye temutundako material zokka twagala tufune ekitengi nga ntungisizaako bba wange essaati nange ekiteeteeyi n'abaana bange kati gwagala okutungira ojja so I can contact you ne muntungira solo kumbulira lwakuba bibaamu engeri gye bibaamu gundi logistics pima wano abantu abamu tebalina budde kyo baba batwaddamu kutunga already made kutunda already made nti gwogenda nomanya nti abantu abasayize eno bonna naye mwe bajja kitengi kuru temututegeerera anti wuliriza ojja kunoonya bbaawo gwojja kujja ng'oyagala obikole onoonye bbaawo nga bbaawo yetajja kujja tutandika okumulowooleza bwe no muyinza okuba nga temugenda tupima nze nga nsobola okugamba njagala mita bwezi bbaawo nga munguza nenetungira mu fashion gye njagala muki kati gwe nkubira essimu nze kuba ku Christmas njagala nfulume wano ne tata w'abaana bange mujja tukwatira ku mutimbagano nga tutrendinga kibere just kyakantu nende wallahi awo gomanya relationship enywedde nayambalako kakati okiriza
kakati so ekitengi weekiri right now gendo downloading app ya right now giteeke ku simu yo gwakomawo e Kampala bajja kuyambako okufunira emmotoka rides zonna ze weetaaga then n'aba pikipiki abajja okujja bakuyambeko bakutambuze okwetoloola eggwanga lyonna. Kimson Visual Services bakutegeeza nti genda bajja kuyambako nnyo okutendeka omwana wo bino ebya kamera kukola ku radio editinga kola graphics byonna munoonyeko ku namba y'essimu eyo kyali we bamuyita Sam Digital bwe tumuyita ajja kuyambako nnyo okutendekera omwana wo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Tukobuzaako mulungi tulaba wano ku Dr. Quef channel gyebaleko gy'okola yonna gy'owangaalira abalemezaamu tugamba please lemezaamu tokkiriza. We are only giving up nga tumaze kufa bw'obanga okyalina obulamu toba nnyo toba kale tuyingidde n'olunaku olwaleero tubeko ensonga ze twogera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga ng'era twagala osooka oyozaayoza abaana b'ekibiina ekyomusanvu awamu n'abasiniyafo abamaliriza ebigezo byabwe ebya level biba bimaliriza level gye babeerako congratulations and wetwogerera abana senior 6 olunaku olwaleero nabo batandise nabo batandise ebigezo byabwe countrywide byonna ebina bitambula tujja kuba tuba updatinga n'ekisinga obukulu tubaagaliza birungi byereere kakati abazadde mmwe abaana bakomyewo kati you change lifestyle a bit neweewaamuko ku budde obadde todigidde ekiro kati n'odigidde ekiro osobole kubanga oli mubadde mubeerawo mwekka ewaka kati nga chairs are no longer for sitting in, they are for other things. So kati dress code, conversations, everything has to change at home. One thing chenaiga nga mazofu kwa muzadde abana tebawulira byobagambye balaba byolaba byokola ne bw'olyogera nga bakutenda okwogera ne bagamba omwana mubuulirire. So haliwo mukazi eyannyonnyola ebintu bisatu nti obeera n'omwagalwawo in front of children your parents, in the corridors your partners, in the bedroom you are married people. So in the corridors, that's where you tap each other, you do those because you are in the corridors kati mubaba partners, but kakati olina okwawula ebyo ebintu bisatu mu holiday. Luli mubadde ba partners in the corridors and in the living room and what have you. Then mulina okukigaziya kubanga abana b'ennaku zino okumanga naffe kennyini as old as we are okumanga ekintu ekyo it is very crucial. Kankubuulireyo abantu abakuze ne ba single parents, single mothers to be specific, otuka ofumbirwa mama nakunga magenda ofumbe omusajja omuwulirize buli kimu beera mwana mulungi byonna biba bisobye biki ng'ogenda oli mukyala nno mukulu ne mama byagamba obiwulira bodde eyo byonna ebibadde otandika okugamba ne kakati maama aŋŋamba mbu nsigale eno mu bufumbo ye nga bwe yali mu bwawa ye nga bya tomugamba directly mu mutima gwo naye aŋŋamba like adi kuki ye nga byamulema amanyi byempitamu ye no bufumbo sijali ye tabitegeererako ddala okitegeera kati nga muli omwana awulira by'omugamba tobiyinaako kyokka ku nsi kuno tushime muzadde Katonda wokusa tujimanyi byayogera with experience tovaako hadithi because sigwali mu opposition. And also I've had kids abakuze ne bazadde baabwe nalaba nga abaana Shamimo ya hosting a Maulana n'agamba it's very very tricky okuwasa
oba okufumbirwa omuntu atakula n'abazadde bombi kati naye nga omanyi ffenna bwe twatuwuliriza ekintu there's a time I went on my TikTok and I addressed that issue nenzija nga njitemaatema nti okula n'abazadde bombi nga babadde mu maka n'obutakula bombi buli kimu nenkiwa side zaayo bayinza obbeerawo naye munnange ate ne bakuwa picture a bad picture n'ogenda nga omwana omuwala ogamba nze bannange sigenda bbeera mufumbo mange yatuula naye taata yamukuba nze sirituula kyokka baaliwo yandibadde agamba ye mama kasayi yahanginga in then abazadde obutabeerawo olaba struggles oba katuge mama ozayisemu n'ogamba nze nala mama wange yabonaabona sirireka baana bange kusigala bokka I will not move I'll provide for my wife ngwe ngomenga sure kyonna because you're being raised by a single parent omenga sure yagala kuzza then mulimu ababeera raised by both parents naye ye ng'agamba so nze bwe nkitegera naye nalaba abantu bo kati omuntu omanyi kisinzira ye engeri information bwagitegeddemu engeri ye ekimuli at the back of their heads they don't even think nga barostinga maulano oyo olw'okubeera ng'agamba nna omuntu atakuze n'abazadde bombi naye njala kugamba mulimu ebintu nti abazadde yesi babyogera naye okulaba kusinga nnyo okuwulira waliyo abaana nga ye agamba me I saw my mother and my father nga babeerawo era nange ngenda kukola ki ngenda kuguma nja kubeerawo era nga ye kyekimwesa nkyo kimuwa ekitiibwa so ekyo mpadde picture mpadde example ku marriage naye mu byonna bye tukola abazadde ebigambo olumu bibe bitono ebikolwa bibeere bingi nnyo so tubalamusizza katusuubire wiki tebatambulidde bubi wano ku channel ebintu mubiraba emboozi muziraba mwebale kulaba nkerettanyi and I think you enjoyed abantu banyumiddwa nyanda sirabanga video babanja party tubalinga fabalaba video ekiro kusaawa musanvu so thanks for following we are doing ebintu ebyenjawulo musolo kubanga muulire bimu babitunyumiza but some things you need bobe nyini nga be babinyumya so it was a very wonderful interview it was worth my time and the crew we went up to Lukaya Buko Kabale Bugonzi and we had that chat so it must have inspired someone out there embozi zetukola the more of an inspiration era kansubiro ine yache wajjemu ekyokwika there is a movie I watched followed VJ ngenda njiga kumugattako amuyita VJ Nelly you made this movie it's called A Monster Calls. Horror. See horror per se, it depicts us having tuli double. Or you that thing have to imida no chigamba it go it omuntu w'omunda. So kati boba chebaita a monster. When that omuntu w'omunda ayogera nawe it was a kid nga mama we mulwadde nnyo mu ddwaliro. Katinga afuna illusions omuti gwavanga eri ne gujja ne gwogera naye kakati there is something I learned from that movie waliwo accident wakati wa reality ne what we need example gye batuwadde obeera n'omuntu mu ddwaliro n'alwala n'amala emyaka ng'esatu nga kansa amuluma nga n'okumukyusa kakati ni reality bonga kibagezaako nti buli muntu oba oyagala omuntu oyo afe olw'obulumi bwayitamu obwaki that is the reality naye nga ate waliwo ate oli omuntu omulala alwana munda muggwe ayagala walwokuba ye maama ye taata ye ki kakati omuntu oyo ne bwafa be bantu bolaba abatekinga long to recover nti aba akyalemeddwa to let go nti okudda ku kiri ky'amayinja ddala nti omanyi ekituufu yafudde oba ekituufu twabadde tuvuga bubi oba ekituufu nti ekituufu nga weekiri naye nga toyagala kukikkiriza you hold on to what you need versus what is right and what must be done so firimu erimu ebigambo ddala bw'onoowuliza omuti ogwo gulina ebigambo bye gwogera bisobola okukuyambako ne bikuddabula plus the stories zetujja tukugatiramu mpola mpola kuba life eno ya magezi muliro ne amagezi muliro nagattako ne
vibe nayo muliro bwekugwako solo jijja kumulaki obulaba waliwo abantu bagaggawo bakiyina nnyo batuyita ffe abatayina mu kasente kasabutuuko olweggulo afi oli luddawa gundi oli luddawa n'abakuŋŋaanya. Some people really have contagious energy. Yeah. They're so good to chill with. Naye kyewunyisa abantu abo era munaye Katonda ono taggwa kwewunyisa abantu abo obulamu bwabwe tebutera beera nti ayina ekiddako. Bwebakwebyogera muno bwabwe eva bambi era babagamba naye abeera azungira ku bantu abeera azungira ku bantu naye nga abantu bamwagala. I once had a friend I once had a friend that honestly nga tuli myaka gyegimu, she doesn't think of getting married, she doesn't think of having kids, takola. She had these parents nga so gamba mami I don't have this, mami natekako daddy I don't nabatekako omanyi bambi abazadde era bye bino ebintu ebimu bye tukola I don't know mukaba bwana tusasira obulamu ngoyagala bana babere bulungi kyebagala okibawe, but some kids really take it personal nagano okubako kye yekolera and then abazadde naye oli omwana muwala nga olujje wantu we batwetaga kubanga omumanyi abeerawo nalimeshonula nemuseka nemukola ki like nga ayina vibe ayina energy eyo naye nga bw'atabeerawo era nga buli omu aba ayagala olutuuka ewantu bamuyina emuli wapati gondi aliwa hafi gondi aliwa mukubira gye akaana kone kasanyusa akaana kone katuzaamu amaanyi naye nga yebamiwa obulamu bwe bubeeraawo boyi bwakusanyusa balala. I don't know that kind of energy, but abantu abagiineyo energy muli bakabi era waliyo abantu bo nga ever they retrieve. Nze obulamu bw'atamatoa muno nze ndi muntu nnumiriro era nnina ekisa naye kwefe amazima ga Katonda nkoowa nnyo simanyi bwe tulina kikola nti I would love to okuwuliriza kikyoyitamu and then I sympathize with you naye weewale nnyo ate era nga omuntu abeera nga buli ssaawa akaaba bukaabi bagenda kunyunyuntamu ka energy olinga naawe kyobola abo abagagga batuyita osooka n'omanya leero ampitidde ki nti leero alina bimusumbu ayagala kumunyumizaamu toteeka kizibu kyokumeeza bw'aba aguze emmere girye waguze soda munywe aguze bbiya munywe kakati omumanye nti leero ayika alina ebyamusumbuye n'abayita abantu nga mwenda ne mulya ne munywa ne mukuba music biki n'omanya nti boy ono olwaliro si lweseera kuba ajja kugoba kakati anything kyoteekawo nakyo olina okkibaza oyinza okwegobako omugagga nga oli wabizibu nnyo oli wabizibu nnyo buli lwakuyita oluusi naye alina ebimutawaanya buli lwakuyita n'osooka osuulawo kino n'osuulawo kino lwakuba ate nabo banyiizaamu nti bambi those people demuteekinga n'omuteeka mu mmotoka ye mulimu abakikola najye n'apiikinga omusajja w'abendi omuvubuka n'amupiikinga ku stage ya booda n'amulesaawo akapiki ke n'amutuuza ku mutto gwa V8 ne bazunga olunaku lwonna ne balya ne banywa n'atuuka mubeera mu bulamu bulungi bwe batuuka olweggulo n'amugaa kale tunaddamu n'amusulawo ku stage weyamu naye ng'amusipendizeeko emitwalo ngaaga ekiro n'abasanga n'abajja ku bye muyina okukola n'azungana n'abatwala mu bbaala n'abasipendingako emiliyoni ngezi naye nga omugaa nti omanyi ninamukana akantwala ka mitwalo 10 nga tekijja kusoboka nga bwe mugenda bwagenda muddiruze abaleka mu mmotoka nga muli ayo mmotoka mugyetolode munyumya emboozi n'agenda mulabulabi ng'akomyewo ne ssente so abagagga engeri abantu bano gye bamanyi nti actually bavaako na ideas kuba mu mmotoka omwo bye munyumya ebiboozi bye munyumiza bannaye ente kati zifuna gundi ayagala ente waliwo ali poloti musajja agitunda emiliyoni 3 ayina bibezi bizibu gwe n'ogenda n'ogigula 3 n'ogitunda 6 abasajja bano n'osigala ng'okyabawa bwebbiya it is gwe kennyini mu mutima gwo oba weeryaza amaanyi nti gw'oli bulungi try to elevate them anti kati we banaagaggawala bajja kufuuka bize ababeere bize era mu bibyo omuntu abula amunyumiza emboozi ababeere bize era mu bibyo kubanga kiruma nnyo bajja kumaliriza bakubbye bajja kumaliriza bayize emize nga bakukulimira bukolimizi obeerawo atoddeyo mu bulamu buli obulironire kati atobeere nga buli ssaawa onoonya bantu bapya but elevate these people okubatwala n'obagulira emmere ya mitwalo 3 n'obagulira emyenge n'obagulira ki ayogeddeko n'agamba muganda wange naye omwenge gungenda gunywa naye abeeko embeera nga sinungi oyo gwogoba that is wrong obeera so selfish
kugambya abagagga n'omunyumiza nagamba buzibu ki bw'olina n'onyumya ebizibu okuva eno paka gyendi n'amala nga takuyambe wenna weetetegudde bannange. Era ffe okumanya nti omuntu mugagga otunulira bamwetoolodde n'olaba embeera zaabwe nagamba ali mukwano gw'omugagga oyo yaliwa ti hafi oyo abeera nnyo ne gundi oyo amwetoolodde obuuza ye amwetoolodde akola ki ng'oggyeko kuba nti atambula ne hafi nti akola ABCDE era afi yakola bwati ne bwati kati obulamu bwoli butambula kati osobola omupi ng'ali ku musaala kati osobola omufuna n'omukozesa byonna ebirala byoyagala atambula dde n'okkirira yambuka naye nga bw'amaliriza naye asigala tajja kwenkana wofuna akakadde kale ye kafunewo 10% kafunewo 10 wofuna obubiri kafunewo 2 naye abantu bali mu bikoosi nga bamanyi kimu oyo mukwano gwe mulimu gwakola mukwano gw'abagagga mukwano gw'abagagga omugagga nga boy wange naye nga sinti tuweeyo totuconnectinga oli ne bwajja nagamba waliwo akataka bulijjo bakulabira ettaka lya miliyoni 3 n'olitunda 6 osaze estate nakugamba omanyi muganda wange estate ogisaze otunde miliyoni 2 mwezi efe ngeri gye tuli babboyibo ndekanguze ku 10 n'okamuguza ku 10 ne wayite ebbanga n'akatunda aga olwagenda kukolera abantu bafuna ssente bafuuka bampisa mbi atandika kukulaba bubi atandika gwe walaba ani obubi kale muyamba agende onoofuna omulala bannange biri elito challenging naye nga bwe obulamu bwe tutambuliramu kale kakati nga tumaze okuyozayoza abaana b'ekibiina ekya senior 6 bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga waliwo Nakawa West ewa Honorable Joel Ssenyonyi waliyo akasambattuko nabisomakawo ku X nebiwange ebyolwali mu kusooka but be making a sense bw'obirowooza naye ekisooka kati abantu kwesimbyewo abantu bameka 8 abantu 8 besimbyewo ku Nakawa West omu ku beesimbyewo saidi za Nakawa amanyiddwa nga Bowe Ivan yavuddeyo n'agamba nti okusinziira bw'ayiseemu mu bintu bino kubanga munnamateeka ba aspirants abalala bonna omuli Honorable Joel Ssenyonyi nga yatwalayo saidi zeeyo omuli babulola abeegwanyizaayo yani ono omusajja afuwa amawulire gundi Lwamiti Miles n'abalala bagenda mpozi constituency ndala nnyo gye baagala naye bwe baba baagala eyo that one is called Nakawa Division West si Nakawa West era bw'atyo yaddukidde mu kkooti n'agamba era yendowooza agenda yitawo unopposed kakati Electoral Commission went ahead n'ebayita sofa kiri kitya kiyimiridde kitya so far as wetukolera video eno sawa ziri 6:25 batudde mu Electoral Commission nalukoola yakulembeddemu ttiimu eri mu kugezaako okutagulula ensonga eno because challenge gye nalabyemu Electoral Commission singa egendera ku kyabbo bwe kyasaba bangi abagenda okubeera affected si mu West wokka nagezezaako okubuuzabuuza mu constituency ez'enjawulo nga almost ojja kwesanga omuwendo gw'abantu bagenda okusikayo gugenda kuba mungi nti abantu abamu bagamba Bukomansimbi West Bukomansimbi East Lubaga North kati technicalities omanyi omuntu essaawa zino kati buli muntu era nkugamba nnyo atulaba mind about the technicalities of whatever you're doing starting now. Mind about the receipts zosasulirako rent. Mind about the bank statements. Mind about that 0.01 teriwo lwansobi. Mind those people you find in a saloon. Tandika okupayinga duli twakyogerako. Pay attention to details. Kati ye generation gye twagenzeeko abantu tebakyayaaya bannaabwe
I'm not saying yakikoze mu yaayi naye abantu tebakyayaaya bannaabwe kansalikire ku side eyo nga babayaaya kati byamaanyi bakozesa small details entonotono kakati neeno abantu abatali bayaaye naye ng'alina kyayagala okuwangula the small details kati ze bakozesa era abantu bangi bagenda okujjayo ku technical nze banyonyola ebintu ebyo n'osirika n'ogamba kale ekyo nange badde basobola okunzijjayo ekyo nange badde basobola okunziba so ye lesson gye nafunye mu bintu bya Ssenyonyi ne Nakawa West yonna nga bwetambula tandika okumayindinga even oli mugambe ate wali buzibu ne nsayiningirako wano waliwo ka movie kenda bakayita Chief of Staff waliwo ka party guy is the Chief of Staff of someone congressman ne bamaliriza byonna balina omusango badde bagobako babadde congressman bagala mujjayo Simanyi yagaba enguzi wa biki katono nakola under the table tricks bali ne babavaako naye obujulizi n'abusigaza naga wayi obuteeka wano buli kuyamba mu maaso eyo so buli kintu kitereke tomanyi diro ekiri kuyamba kakati small detail kati yereese obuzibu nti Nakawa Division West of which under normal circumstances, under humanity circumstances, you can overlook that and we move on because it is just a word. But generation yetulimu eri technical nti omuntu akukuba technical n'asirikirira bwati nga bwe tunakubulirako emakinde we waliwo empaka za gundi tamanyi motoka gundi agimanyi tagimanyi gundi agimanyi tagimanyi gundi agimanyi oli n'asiba tagimanyi ne bamuyita namutosiba mmeka nti siba emitwalo 10 ate gose mmeka nange siba 10 ne basiba emitwalo 10 bayita omusajja mbuzo bamanye emmotoka oba tagimanyi era oli bwe yajja oli nambuuza wamma ekyo ki ko oli eyo mmotoka tagimanyi agimanyi agambye koti pikipiki ng'ekyo ne bwe mulagawa and ekyewuunyisa amateeka bwe gatyo oyinza onyiigira bannaye me the impatience that I have I'm just learning to okwera nti nsobola owuliriza ebintu by'amateeka kubanga oyinza owulira ng'omuntu akumanyidde akusiruwazizza kati waliwo ekintu kwefu abasajja kye bali interested in naye bw'okirowoozaamu ekintu ekyo si kya muzannyo abasajja bagamba omukazi bw'oba omanyi towayenda lwaki wegamba otwala omwana ku DNA kikuyisa bubi but do you know what it means okugamba kale mutwale nze nkimanyi omwana w'okwefu naye kimanyi kyekitegeeza nze ngaye muno kale mutwale kitegeeza okunfaamize nti I had 2 people oba more than 3 naye nze ndishuwa omwana wo genda omutwalo proving kitegeeza kyokka because DNA ete proving mwana yekka the mere fact tijiri ekkubo lye mukutte kitegeeza waliwo doubts waliwo minzaani kati ebintu by'amateeka kyango kinyiiza nnyo omukazi omusajja omugamba abantu batwale ku DNA ewanze mpagira DNA naye kive mu parliament lyali badde etteeka wali ku kuzaala nga banaga muno omwana bamukuba akaiso nakasokebwako nga yakazaalibwa Olugira bwata chip muba mukyali awo nakusatu bamusiibula eki weebale nnyo so si ggwe tuula nange oba ontadde ku minzaani nti waliwo ekyaliwo naye wali we mwekweka mu gavumenti ya weebale nnyo bannanga mateeka so kati waliwo era abalala baali bakayana kyakuteeka kigere mu nsawo y'empale oli ng'agambye asobola okuteekamu ekigere mu nsawo y'empale ne basiba abadde eno ne badde eno ng'abulaga tugabulako omusajja ali fiiti ng'omala okuweta okugulu kuno okuteeka pocketing ne gayo olwadda wakati ng'ajjamu mpale ye bw'ati ng'ateekamu ekigere naga issue yabadde ki kigere kuteeka kigere mu nsawo butya tetwabiteesezaako bwe kyewabadde olina mu mutwe gwo singa wakinnyonnyodde wano nti nkyagala bwetya era naligambye
naye nze kye nabadde nakyo kyekyo era ekyafulumye on in the mouth kuteeka kigere kakati ge mateeka you need to pay buli kye babuuza olina okusooka n'ogamba ansi eno bwenji wakati mu future enkosa etya kakati bye tulimu nti abantu kati tuvudde wali eri ku by'obuntu ground zaagaana kakati twagenze technical kati eyo awo nakawa bali mukayanira kigambo ate nga batuufu tujja bakaya mu mateeka abatuufu era ne walukagga same story era bayingidde omulundi gumu obwedda ni mukuuliza wano ali kumpi ne Nalukola nga tebannafulumayo ne walukagga same story ate byawalukagga byondoza 2 weeks ago bye nabimanya waliwo abantu baali basatu era bo bataddemu akasente awo ku byawalukagga oyo n'oyo baali ku layini n'omu ku balina okukola ku nsonga ezo then someone called me nangamba omusajja ekijja si muntu bakufaafagana naye ekijja si muntu akasente bakataddewo wakati we miliyoni 25 abantu abasala vidiyo zaffe ne bateekako ebifaananyi munatukubya kibooko bannange mwagala tuve mu Uganda mwana yambaza vidiyo ekifaananyi kakati nekitega 2 weeks back kuba twabadde tugendaniza mu show ya Sendege ne Rukenge kakati be ekibasumbuwa ekiri wakati awo Walukagga yakola machuwa entry teyatula senior 6 nga normally ffe bwe tugituula bwe yatula senior 4 senior 6 yako yajja machuwa entry n'agituula kati bw'agituula etteeka boli basaiti nga ligamba nti bw'omala okutuula ebyo machuwa entry teri eyaffe eri nomo eya senior 5 senior 6 mu myaka ebiri gye bakuwa okugenda to enroll on any university using that document past those 2 years nga togenze ku university eri document eba tekyalina makulu null and void kati bo nga bagaa nti Walukagga agenda okwenrollinga ku university ng'eno document emyaka ebiri gyaggwako kakati challenge weri already university yamukkiriza gyali asoma kati kyonna ekigenda okuvaayo saagala njala ekiwaako gundi nga bimaze okuggwa university yamugamba because nze olaba when nakola diploma bwe naddayo okwenrollinga nali njagala bw'oba okoze diploma osobola okontinuinga n'otasoma myaka gy'olina kusoma ya nosoma oba ndooza 2 years ogattako kuba giba 2.5 kati ne baŋŋamba ndeeta empapula zange we nazireeta ne baŋŋamba obudde bwayitako kati oba olina okuddayo from square zero kati ebyo Walukagga kati nazzeeyo buto giri gyonna emyaka gyange gyafa gye nasoma diploma nazzeeyo buto nze wabyerabira bo kye baashumi nga agamba yali erina kukola oba in 5 years something like that baŋŋamba olina okuddayo ddayo emabega buto so like ate nze nange nali sikimanyi all along neera nagamba nalwawo naye university yangamba we can't enroll you unless ng'okkiriza okuddayo so nenzirayo buzi kakati katulinde baveeyo bata benjogeddeko nabo baŋŋambye eggumite so nga tugirina nadde nyola ne Walukagga ekyo nga boyi wange ng'empewo empiseemu naŋŋamba nywera ekintu tukirina olaba bino ebintu kyogambye mbuno akantu katono nnyo byebyo ebintu by'amannya nze kuba erinnya eryange bwe mba nga just waliwo baspelling era oba kati kuba nze kati nga passport yange yasooka kwaliko simanyi bate baawulira nga bateekako 26 kati we naddamu okurenewinga then kwe kutereeza birthday yange naye lwaki mba sikola bukozi nenziramu bwenziramu kutereeza amannya gange oba ki it is not that simple
people go and swear affidavit bana abakyala bateekako manya g'abaami baabwe ng'afumbiddwa oyina okugenda n'oli swearingira noga kati yenze gundi ninga just linnya lyo so buli kimu kiri very serious. So ngeri gye bali nti because gye balaze it is equivalent to court we just had to give you updates kati ebisigadde ebyokutemaatema katubalinde nga bavuddeyo tutemeeteme naye ekyokuyiga kiki kye nagamba okusoma tekuyina makulu senior 6 teyina makulu ng'ogirina wogirala nagisoma ennyamba ki ogirina teyina kyekuyamba because okola ki ogirina naye munywanyi waliwo abantu baginoonya aginoonya saawe nongera bikako kubanga n'ekyo nakyo ekyawalukaga siga kitambulanga bwe kitambula kigenda kusetingayo president ojja kulabayo ku mukono we guwanvuwa kuba mulimu abantu ekika ekyo bendowooza nti nabo kiyinza okubaliiramu so kati byonna we are just crossing our fingers so that ekyassa ennyonyi which I think it's more of a electoral commission error which can be rectified not of your electoral commission because kati omusajja constituency agibaddemu for example yo teyina bifo biri gazetted nti wano this doesn't exist. No, with the technicalities nyangu nnyo buli omuze akuzibuusa maaso not until obanye amateeka galina ekizibu etteeka litaputwa mu ngeri nnyingi kati waliwo kye nasinga okulitegeeramu nti etteeka the best is to interpret it using the spirit mwe lyakolerwa naye weeri awo nti etteeka lisobola okugamba nti ewa hafi ku ssaawa 3 ez'ekiro wajja kubangawo ekyeggulo ekiriibwa mwena ne muliyisa era nga lyetteeka lyawaka okisegedde kakati ne wayitwa emyezi 2 etteeka likyaliwo nammwe mukyaliwo mami ne mubeera mu holiday kati bwe mubeera mu holiday ne mujja nga mulyakuzibwa olya kino olya kiri olya kino kazigenda okuwera ssaawa 3 ekyamazima nga buli muntu enjala temuluma mugenda owera ziwera ssaawa emu buli gwobuza nayo n'olya nsijja kulya banayo n'olya nsijja kulya nja kunywa bunywi kyayi ati gwe maid spirit eri yateetebwa etteeka yaleetebwa nti abaana bano bwe bakomawo tugeze baasi egenda okubateekawo ssaawa emu kitundu bagenda omala kuweza uniform yaabwe kukola kikola ki nga ziri banyweddemu awo akajuyisi nga maama ekyamuteesaawo etteeka eryo yali ayagalanga kulya kyeggulo n'abaana be ng'akimanyi bwe bamalira okukola bino byonna between ssaawa emu kitundu and 3 ku 2:40 mba nziguse kati njala bannindemu ezo eddakiika 2 ndye nabo ne kati it's a holiday weebali naawe wooli musigala mukyatambulira ku tteeka ntujjula ku 3 spirit eyaliwo yakulya mwenna weemuli ku ssaawa 2 oba muzze mulyalya okuva musobola okugamba naye omanyi saawa leero tetujjula so the spirit gy'olina okutunuulira ennyo kakati ge mateeka mulimu abagavuunula bwe batyo naye mulimu abagamba ffe etteeka ligamba ate olinaga munange etteeka buli muntu atuuka buli ssente ya taata nga tennafuluma taata alina kusooka kukkiriza eyaabwe nekkubira awo n'ogwa n'ogamba abaana bwe munantwala mu ddwaliro nti taata takwata spiriti ya taata ey'okutakwata ku ssente ze yali ya butazoonoona nti musooke mumwebuuzeeko mumunnyonnyola ekyo kye mugendo zikozesa kyamagezi nawe kino kyamagezi you need to call him you don't kati amateeka kyobulaba gannyonnyolwa nnyo okusinziira ku interest z'oyo era kyobulaba bw'ogenda kati mu Africa okwetoola wonna abakulembeze breed kati eno eriwo tekyayagala ndowooza ba Museveni bye bali mu kusembayo mu ebyo ebintu by'ebibiina ebingi byedeni buli omu tumuleke tukubagane breed kati eno empya eri mu kujja ekuba tekiniko ye Samia Suluhu nti ye takaana na bamuvuganya agenda bugenzi mu mateeka nga atunula mu bwati teeka kyerinza okugaba ekibiina ekyo ngagamba electoral commission erina okuleeta code of conduct
code of conduct amateeka ganaakozesebwa mu kulonda buli kibiina kirina okussaako omukono bonga bassaako aba CCM mu bwe mutunulamu bwe muti abakyadima nga tegabakolera nga mugaba ne bakyuseemu wane wano nti ate kijja kusoboka ate obudde buggwayo bwe mutassaako automatically mubeera disqualified mu mateeka ekibiina kyammwe tekijja kusimbawo omuntu yenna anaakubiriza abantu obutalonda inje kati olw'okuba temwataddeko mukono eri nga mugenda okubalaale nga bannaye ffe ng'abakyadema tetuliimu mu kulonda era temukwetabaamu nga bakusika kati ekibiina bakiweze naawe bakuweze naye bakozesa technicalities nade mpuliriza ono gaye agenda okwesimbawo Guinea Conakry yawamba obuyinza amaze ebbanga okuva 2 tateekawo kulonda kakati bwe yerowoozezza n'abagamba kale tugenda kulonda mu Desemba ow'omwaka guno naye galo ge mateeka agagenda okugobererwa etteeka namba 1 olina kuba ng'oli wakati w'emyaka 4 n'ekidaana kuba naye akagaweza olwagawezeza kireza bakuba wa 3 balitandikidde kwa 3 ng'owagundi bwe yakola owa Togo kakati wakati wana n'ekidaana olina okwesimbawo kati ekinyana wali yakibazizza gwe yawamba eyabadde ayagala okukomawo okwesimbawo alina kirana mu 3 namanyi oyo mugaliddeawo kati era bwe tuli baawo bwaliweza ekinana ng'akyaliko ajja kuwongezaayo abalumirirwa abakadde agambe agende kakati yagamba teeka 2 abakubye tekiniko n'ateekawo teri kwesimbawo nga tova mu kibiina kya byabufuzi ekirala olina okusasula emitwalo 10 egya $10 milioni nga 3 mwaga bw'obalabala mu Afirika wano badda byabufuzi asobola okuwa milioni 3.5 batono n'agamba n'ebimu ku byasembyeyo enteekateeka eno wengirowolezeeyo okuteekawo okulonda bw'eba tekusanze munda mu Guinea si bino bya enteekateeka si bino sima wabadde wawaŋŋanguka oli Kenya mukati wawulidde okulonda ewammwe kwaze okomewo olina okuba nga wenna kirowoolezza ne tukirangirira nga kyakusanze munda kati abali serious aba opposition abamuvuganya badduka dda bali bweru wa ggwanga abalimu babboyi be bali awo kakati ye generation ye tulimu ya technicalities nti oli bakunnyonnyola bunnyonnyozi naga tebamuganye kwesimbawo ne etteeka lirino ligamba omuntu nga toli mulonzi wa webukeediya etteeka toliraba ati mulonzi yati agamba tamanyi bwe yava mu gundi mu register nati kati ate buzibu bwabali nyade njogera ne yani omusajja Magola yesimbyewo bibamu kubali awe busirewo awalukaga nga nyumiza akaluka 2 kaleeteramu mukyala we Susan Nakawuki mu 2 Magola yali mu FDC nga busire ye muwulira kube sente agirina agenda okwekebera ku voters register nga mwali so tebitandise kati nga taliimu kyokka nga yalonda mu 2 gumu agenda okwekebera eno nga taliiko ne babeera sitaaka kwe kukubira girlfriend stroke mukyala we by then yali Susan Nakawuki amujja ku university nga very young omanyi bwoba ku university baby nakubira halo olina wakagomesa awo ogenda kwesimbawo nti kuki bwatyo waayitamu so bw'oba oyingidde ebintu bino abantu abayingidde bino political arena essaawa zino generation yaffe beera nnyo tekiniko kubanga kintu kitono nnyo kikujja ku ballot kintu kitono nnyo bwe kiti just a mere photo kyobula abantu abasinga tebagala nnyo okwekubya bifaananyi a mere photo ennaku zino bira abantu bibazunza walina ekifaananyi negundi walina ekifaananyi negundi walina ekifaananyi negundi ekyoka kikkubya akalulu nti oyo tali ne hafi yuga kati hafi namusanga ku mukolo wali oyagala mukuba ebikonde
naye kati ebyo tobinnyonnyola era ye tekiniko gye walabe katugigattire ddala wamu ekitawaanya Kampala. There are two things, technical and political issues. Buli muntu anoonya munne wa faultingira anyweze wagaziya bwati nakigaziri Lord Mayor Lukwago bomusanga akuba resolution yaba kansala ogamba banne bayika bagamba omwala nerinya ne baliteeka mu gwe hamu n'omwala nabwagwogera ndi nakivumala kudde no gana bakansala bano bebakuba nti abo bagamba emyala mu Kampala tebagabanga ku mwalo ogwo. But again bodayo noonya bakansala basajja bato ne bakazi bato basinga kutambuza linnya ki bakansala be NUP nogamba be baliyo bokka nti awali abefudisi waliyo n'abeenaalyo noza kati lwaki ate bano be bakubwe nnyo ate onoomanya kati politics ali ati play kakati a lot is going to be messed up using kakati nze sijja kunenya abantu bagenda technical kuba nange ye chance omuntu wajijje bwe tubeera mu mupiira tiimu yo ne bweba y'amaanyi naye wabawo amateeka ge baagazeetinga nti ekikopo kye tulimu kya Champions League kisambibwa bantu bali tugeze emyaka wakataddewo wakati w'emyaka 15 n'emyaka 2 gwe bw'oleetamu omusambi tiimu yo ne bwe tuba tugiwagira nnyo bali singa baprovinga ti omusambi gw'oleese wa myaka 14 n'ennaku 365 omwaka gwa 365 nga wa 364 n'ekitundu nti omupiira gwasambibwa ku ssaawa 5 ne guggwa ku 6 ne bakizuula nti yali abuzaayo just 1 hour aweze 15 so wano we yasambira yali wa myaka 10 n'emeka naye teeka ligamba 15 and above. Was he 15? He wasn't. Kati fe tujja kudde eno nga bakuwagira tugambe bali balabye babasinziza amaanyi oba basinziza amaanyi ne etteeka nago gwakusunye just olunaku olwo lusobola okukubya laddu. So the basics generation yetulimu, it is a technical generation. Kebera kusimu yo ojja kuyita kwekwasa naye yes mutajja kwekwasa buli kamu gwe kebera kusimu yo oboba okuba enamba nyingi zifaanagana omesingamu just enamba enji sente noziteeka kusimu endala omesingamu just linnya limu bweriti nti oze kulabaani Nabbanja ati awunosoko gamba hafiswa hasifa noga Nabbanja hasifa mwana mukwogera mu buntu kyangu omuntu okwanderstandinga but on paper era nga sente zo zosasudde oyagala nowe hafi supplies olwokuba ali mu ddwaliro agende okuvaayo agende okugenda wali okusaba biru ya mugamba yo bill is catered for agambe wow ani yasasudde miliyoni 5 ojereta loan ngali kabaga kakebaza ali awagamba munaye mukama yebazibwe ndani mu ddwaliro mukama nankolera ekyamagero nga biru yonna omuntu gwesimayi yagisasudde wali ogambe actually it was nga uli akyoyagala kakati oba oliawo olaba hafi ali ku social media ali mu kola fundraising bane ndi mu ddwaliro itugayo biru sagisasula ogenda okuddayo mu ddwaliro nga mu kifo kya diri asfa watasulia hafuswa era nga eddwaliro lyalinayo Nabbanja afuswa era nga alika yeeyagala takirabanga ekyamutuukako kakati ogenda kubanjani ogenda gamba eddwaliro biru eyo mugize eno oba mugize eno. So kakati mweno generation abantu tebakyayagala kukakalukana balinze loopholes omuvubuka ali awo waffe mu Makindi ng'agenda bakuba sente ezo zebakuba eza sale ng'agenda agula ettaka magula ettaka nga bassaako omukono ababaddewo abakoze eki
ng'azinga kalagaano ke ng'addaka kuwa mukyala surprise olwatuuka eka bw'ati namuga mukyala sooka ompe emmere yayingira n'engatto maye musajja alina ekyamakulu kyakoze tagiwa kujja mu ngatto tanyuma era yayingira n'engatto mpola wantu n'atera okuvaawo tugenda kuzimba nti okutegeeza ki nga mugasomamu awo kati omukyala ye eyaŋŋaŋŋa agimanyi ogiweta ng'asomamu bw'ati kakati omuntu asoma message ya you have received reaction ye bandala ne you've been debited ngalaba face ya debited si mukyala amugamba ye ogambye oguze ndiye nguze ettaka ngamugane tendagaano ng'esoma birala ng'amusomeramu ng'amugamba endagaano egamba bweti omwami katonyeze mukatonyeze nera mukatonyeze tukuwoze $1,12,000 era wewaddeyo okudda okuzisasula mu myezi 3 yafuna buzibu yali abadde ki teyasoma tamanyi kusoma tamanyi kuwandiika ne bali ne bawandiika nga be bamubanjayo kati we bakuba ate bategwa butuzi batugumbula ne batwala $12,000 ne bamulaga nti nokumbanja bamubanja $10,000 era yasizaako omukono era ataddeko omukono nti yenzikiriza mmanjibwa wow kakati ogenda bakolera ki bwe mugenda mu mateeka omulamuzi n'asoma endagaano eyo agenda kuvunaana bano bode you stick to there nti omusajja twamuwolerera endagaano ebyettaka byanyumya tetubimanyi kati avolaba omuba mugenze ku bigwere wajjajja white you start dealing with him traditionally so kakati kyekyokuyiga kyetujja mu bino abazungu bo baabitegeera ddaddaddadda nomala ogenda ku airport n'ogwayo bwoti wali nga wagambye I'm visiting my friend. Who are you going to visit? My sister. Ekyo kyokka kimala osooka okukozesa wali ebbali eddako wabbali nti wano friend ate ogambye kati obanyonyola nti a friend a sister still a friend ng'oli wali bali okukibakakasa kisinkinge si mu mitwe gyabwe kuba basobola kimanya mu mitwe but the inconsistency in the wordings ekyo kyokka kikulinyisa ennyo nyine bakuteeka kwetokota n'okomawa kuba bo bakitwala nti friend bw'aba friend asobola obutasigalayo byaka bya friend abo bajja kwekowa maama naye ng'oli azze kulasa sister we kitegeeza olwo oluganda lw'amaanyi nnyo okulemera wano biralamu kati gwe kyososa kirowoozaako mbutwana okukumisa empapula so technical punches and kicks abazungu tebaleka bangaba embassy kunalinga mbuze lwaki babazimba wano abantu abati nabangu baki abati nebanga kati olutalo nga lwazze n'obuka obusi n'ogwa American Embassy of America awedde emirimu wajjo twetaagako na mpapula wayingidde woti era bakizimba bulala nnyo paka kuwulira bubi kyobulaba Edward Snowden yabeera mu embassy yali y'Abarasha okumala emyaka nga 15 ninga tosobola musokoola waawo nga waali alya anywa era ne mukyala wajja n'amulaba they do conjugals n'agenda n'azaala n'abaana ninga tosobola musokoola waawo mu embassy nga birala ninga ebikolobero yali akoze bali nga bamuyigga ninga bali baga tekijja kusoboka wano tajja kuvaawo ebirala byonna bisobola okukulema okukwata naye we are very poor especially in keeping records naye any small abasajja balina ne fayiro mwateeka lisiti z'ennyumba okuva yatandika naye gwe basobola okubuuza lisiti z'ennyumba emboko n'envuga era kituufu oli nagamba just tuweeyo buli siiti obwo bwamizi ng'olina ya mwezi ogwo ate nayo wagitadde ku draw waawo tomanyi
onoonya nnoonya niyo omuntu asobola okujja n'agamba oyo amaze emyezi nga tansasula. Abantu abalina empapula ze batasomyemu ng'olulumuwadde n'aluzingako n'asuula awo tombala. So details. So katulinde, we are praying for them. Kuba muganda wange okugiramu ebyo ebintu by'ekidaawadaawa. Lw'omanya nti bannange si byangu. Okay, kale, still ku nsonga y'emu, campaigns are starting today. Kale, abasajja bali mu kifo ky'okugenda otandika okuwenja akalulu. Naye nga campaigns z'ababaka ba LC5 zona levels bagenda tandika okuwenja akalulu nako baba batandise. Wedda ndaba abamu nga bamaze okukuba gundi zaabwe bagenda okubeera ku social media platforms. Bagenda ko mawera ku byalo byaffe batulage nti batwagala okukamala batukolera tubawulirize. Nadde ndaba ka video kahona ebo Kinyamata ayina gyesanze yabakyala n'abawaatirako. N'abala eyo mwana yakuzibwa era ne kukwata emmere kwa. Akyani baleka bakuba enduulu naye ate bamaama baffe muli bulala. Mbuwabale alimanyi. Ojo nga mama ali ku line agenda kwelira kachere. Mamusimbisiza mukadde semirako emabega. Nga trendinga ku mukutu. Abantu bagenda kujja batubuulira ebigambo nga twakobadde omulaba. Twakobadde omulaba naye nga bajja bo. Still politics waffe tugenze mu kalukana era nga wakyaliwo olutalo between abantu what is on the needed on the ground and the legal duties of the MOP. Legal duties weziri sima legislating budgeting simaya kulondola bintu ya government mirimu gya government ebyo webiri ku paper neno ku ground birala byolondola okwantu betaaga okubookyayo bye tukoma okugenda nga tweyongera mu buluje bukoma okubeera commercialized. Kakati omuntu yenna buli gwolaba ali mu kalulu talina yadde eri. Essaawa zino enju z'ababaka ziri onuseero. Essaawa zino ettaka liri onuseero. Ate wali abali ku opposition biralamu. Kwa mulimu abantu just picturing amu abantu bebavuganya nabo. Kakati omusajja wa phone avuganya gwovuganya oyo sente awugamu mpuge ate nga abantu baffe bambi ekituufu bakimanyi naye nabo basaasira obwavu bungi. Omwavu yafugika bungi nnyo. Omwavu afugika n'otunuulira ebintu bye babasuubiza bw'otuuka mu campaign eddala ez'NRM n'olaba abantu katulwaliro video kati etambula y'embaale baleesa abaana b'amasomero bali mu bbamba za t-shirt za yellow. Kakati yoleke mu byensimbi birala. Abantu olwedde bennyini bali fatigued olwa bye babayisaamu gungu opposition tonnajja. First of all, ebipande byabwe biyuzibwayo. Second of all, gwegenda okebere Kyagulanyi buli gyayise. Ogenda okumaliriza nga abamu simanu yabadde kulalaye amakomera ge. Babakutte. Be batakutte bawadde ssente. Kugamba aloti biri underground. Luli babadde kukyaliko masiki ya peacefulness. Era tubadde tugiwaana. Paka nje baso ne bagana nayo manyi. Tumuwadde munnyo. Kakati tukolera akakodyo nti ojjo omupiikingako mirandira. Tokuba tiya gas biri bijja kuwaawala nnyo. Kati genda ng'opiikingamu bw'omanyi nti kyobulaba ogenda n'olaba how police is addressing this ne. Anyway, n'omanya nti gwe mulimu gwe baasayininga oli kyekyo kyalina okukola. Nti emboko yavuga wena beena mu gye bakwata emboko. Ekiruhura. And nothing happened.
olwaleero bakamiliyoni bali mu kutambuza baasi bagenda bakuba campaigns and tewali kiri. The unfairness otunya UBC se national TV n'ekiro saa mukaaga ogenda okulaba bataddeko campaigns live balamu alina gyali yakuba campaign kati kwegabambye ababaka basimbudde naye byonna byakubateera mu ssaala kuwola abo mu kibuga babonaabona olusaasira abo mu byalo kati fe abatuukako mu byalo waliwo wootuuka n'otunuulira boyiwo n'agamba abantu ekituufu bakimanyi sente bagenda zirya naye bajja kunnonda kati tabbu eri wali wakati wa kalonde kalangirire naye olwaliro jjamu ali mu kibuga ye tayogerekekako nze gulaba nasimbudde Mengo saawa 4 naye tuuse wano 6 jjamu ali campaign gwozimanyi kyezeekola ofubutuka bwoti ku masengere nojja ku danta wetwa ogenda otuuka wano kukidda mu ndeeba nga kibuye tokyagenda n'osalamu bwoti n'osala ku butaala mu ndeeba bwoti nojja jjukira mu ndeeba kateba otuuka mu ndeeba era ekibuye oba tokyagenda n'osalamu bwoti n'ogwa eno mu maaso n'ojja ogwa eno ku masannyalaze ku Ntebe Road ogenda okulingizaayo dde ku kibuye ng'era tokyagenda kati ng'olina kuyitira omwo munda so jjamu ye mungi olwaleero given nti n'enguudo ezimu ate enzigale waliwo enguudo ze bali mu kukolera ebya hamu bye bakola eby'omwala Sebana and Allen Road enguudo kati ne webuuza ebibiri bye twalinga tugamba nti essaawa zino kati bagadde enguudo kubomola amazzi gasobole okuyingira kye kigazzaawo eyo ogw'omwala gulina okuba ne inlets kumpi 7 nga mu 2 nga ze ziyingiza ago amazzi gonna ngegalaba gagenda mu bizimbe naye bateekako obutuli nga bulinga buno bwe bateeka amazzi g'emukinaabiro bwe bateekako kati era kyobulaba omuntu awoza simanya ffe tetwagala nkulaakulana obaako ekikyamu kyobulaba nze technicalities ne we ziba zinyigiriza nze sigala nziwagira kyobula kyegambye nti naalibadde kuba walukaga boyi wange era gwempagira naalibadde nzijja wano nenkuba abamututte mwerere naye mbawagira kuba etteeka bwe liba ligenda agenda awoze nalyo alisinge in true fairness kuba twalibadde bannanfuusi eno yagala bagoberera amateeka ate eryowoza tebagagoberera omusajja waffe ground nti ebyo byonna bye twalinga tugamba omwala nga tegunnazimbibwa nti tulina okusooka okumanya kuba kati wala eriwo oyo amazzi agayingira mu bizimbe byanywa byo biri mu mbeera ki in the near future kubaga amazzi gonna ngegayingira tegafuluma kakati ebizimbe kakati otunulamu awo n'ogamba twetegekedde ki in the near future ebizimbe ebyo nga binywedde abantu bano bagala nnyo okubeera reactive kakati era bwe tunaatuuka jjukira enzimba yaffe ey'omu bizimbe by'omu Kampala teri supervised ekyo teweetaaga rocket science okimanyi bagagga bazimba bintu byabwe kubanga kino tekiba kubeerawo like just kyabaswaziza buswaza kakati bw'oba ng'olina omuntu asobola okujja n'azingako ekibuga n'azimba omwala nga talina yadde approval talina n'amusupervisinga kati saasirabira ebizimbe bye twakeeranga ku makya nga kiri wano ogenda okudda luli nga kiri wali mu myezi 3 abantu nga bakiyingira kakati ebyo byonna bye twali tugamba singa waliwo supervisor yali asobola okubagamba nti okusinziira ku mateeka that is the physical planning bakansala kye baayogera nti emyalo egyo gifune ba private partnership public private partnership gyonna wabeewo abagagga bajje bakulaakulanye investor bwe bagikulaakulanye under supervision and guidance of the physical planners bano basomako wano ewasooka bakansala batunda omwala nga badduka emisinde kati basajja batu muno batalina ssente jjukira platform za wano ekyogera with authority era kyobulaba bwegenda ku ground njiri kyesinza okutambuzibwa enjiri esinza okutambuzibwa yabakansala bannuubu because ezo platform ezisinga kasente kakati bogamba Moshi
ne banne nti bagenda bakyaza wali muleeteyo akakadde bagenda kafuna ddi nga nemwemugereko tubakulieddeoziremu ekyo bula tobalabye ennyonnyonyo nga bakyazibwa nga bannaabwe bali okuli minisita okuli ne road mayor ate nga bonna enjiri batambuza egi bakansala batunda omwala bonna babadde bakkaanya nina n'ab'ekibiina ekimu kye nalabye nga bakikolere na press conference namba basoma bakulu emitwe gikola bulungi nnyo naye nga tebasobola gatta biwandiiko nti waliwo ekiwandiiko ky'abakansala fayini bwekiri tukisome mu kigamba ki tusome n'ekya pulezidenti kigamba ki okugyako omuntu nga togobangako bintu bya gavumenti public office ebbaluwa zijja zeegoberera nti bw'otuuka ewa hafi n'areceiving ebbaluwa yo ateekako nooti ebbaluwa eyo ne mugikuvamu n'asigazaamu kopi eyo gy'okkiriza wansi era oli bw'abaddamu bw'aba tawandiise okwo ng'awandiika afresh atandika agamba nti nga bwe twakkaanya mu miitingi gye twasembayo wakati wa hafi ne kwefu kubanga aba alifaalingako eri miitingi ne pulezidenti talina kyalifaalingako ye alifaalinga ku kintu eki hamu yazze nampa wano nandeetera pulaani andi waategodire pulaani kati akwotinga da katonda na hamu talina wayogera ku bakansala kati mumuwe kati eyo era okuva kweyo communication zonna ozirabe zijja zigoberegana eya Nabbanja eragira minisita Nabbanja agatta ku ya president nga bwe yagambye ono mumuyambe minisita n'awandiikira bana abawansi nga sawa minisita bwe yagambye era nga president bwe yagamba waggulu eri kyebaga ekigambo bakansala bali bakikyo kiteekamu so technicalities bwe tunaaba tetuzigoberedde nga tetusazeewo butagoberera mateeka tugenda kumaliriza nga we are doomed era kyobalaba wansi eyo twawula oyo mwagala n'ebintu ebyakola but I want someone agenda okuwamba obuyinza ateekewo system ebintu mwe bitambulira nti ne bw'oba toliiwo bisigala bikola nti nemba siriwo business esigala etambula kuba system weeri than being there nga gwe system kati gwomaze ebbanga wano nga togenda kusitingira umutetambula nesinga ebintu ebisinga walinga kadi ozizanyira wano gwomanyi gye bajja enkoko gwomanyi gye bajja obumonde gwomanyi gye bajja kino gwomanyi gye bajja kiri gwomanyi gye bajja n'omunnyo gwomanyi aba revenue bajja bagamba ki nga buli kimuggwe muno mwesikwatira mannya ga movie kamuvi ka junior kakapya kafunye ne backlash online okwo akamuvi kalina obutundu sofa buli obusatu ne backlash of course abantu bomu interest ya movie nti tebalaba action being taken it is a politics ne bakulaga nti system mu America bakulaga nti system president akola okusalawo bayina bano aba bajita batya Congress aina president alinanga word like final thing America mu movie America was baja attacking ne balaba kigo zino codes aina codes ne zabateka ba American football simanya bwazinyiga mu nuclear ne zigenda yes yeah. Kakati amaje gogera gagala okusalawo then ne bali abalinga bali siba security but balinga nga wonolaba muno team eringa ekola ku eringa nga walaba IT room bo bali kulaba nti oba something does not happen kati waliwo ensi eyawereza ekizungirizi kati nga kigenda ku attacking ne kigenda mu America kati kigenda ku attacking kugenda kugwa mu Chicago naye ng'olaba amajenga gaina powers wabula of course president yalina okukola ki okuduumira kino kikolebwe naye nga bo bagamba ffe kuba eno tiimu eno endala yo yali eyina kubeera nga neutralizing ekizungirizo ekyo kireme gira so ne bafailing at 2 attempts
era embeera ali awo nga bannange yona yona yabunkenke kati bakulagaawo bakoma ku then ne bakulaga eri bo ng'amagye security eggwanga yonna yo yali kuki then neno president nga bamugamba now I was seeing there nga onogama omuduumizi w'amagye ng'agamba mu bbanga ttono nnyo singa president tatuwa lukusa ffe genda kwaffe tulina kukuba mulabe yenna amagye gegamba yenna buli gwe tulinako obuzibu gwe tulina okukuba kuba ateeka okuba ekigundi ekyo gye kiva because eno gye kyatandikira system ya America bagiyingiramu so ne batasobola kulaba aba ani yakirelease nze ne yareleasing ekyo ekizungirizi oba whatever it is kati bo bagamba mugudi kale nga bakulaga nze kyenayagadde bo kye basomesa enwe ng'omanyi American movies ayo bo bakulaga nti it is not omuntu tafuga nga afuga makage era omuduumi wanze yagambye w'amagye yagambye president singa agaana okuduumira nga tumujjako like nga tumujjako obuyinza nga tuyita vice president naye bw'agaana mu dakiika ntono nga bayita ddako bakulaga era president nga kulaga ali worried nnyo yagamba singa akkiriza ne bagenda ne balumba bajja kukuba omuntu nga mukyamu ekigenda ekisobola oleeta olutalo meanwhile eri temu endala erimu presidential advisor bonna bo bannyonnyola abalabe obuzibu obuyinza obuvaamu g'amagye go galiwo okukuuma security yagwanga go gagamba nedda kintu ekiva ebweru nga kitwatakinga it was kale kisomesa kyenayizeemu nti it's not president yes yalina final word nene bali abalala bakola ebigenda maaso ensi etambula tebali awo ku yes tebali awo nti noba kino everyone is putting effort okulaba nti buli kimu kigenda mu maaso era bw'otunulira systems zaabwe Trump oyo tolaba nti yejaka ne mulimu ebiragiro ng'ebyo si byaffe era bagamba those are not federal orders ye afuga gavumenti yonna kati waliwo batuuka ng'ebyo bya beyo ya New York minister kati yavuga so kati be waabwe Trump ne bakutoolawo essaawa zino ovaawo eggwanga lisigala litambula ne batoola waddako because gwe bojja tojja na ideas zizo otuula mu system system you already set nje teeka ligamba kineffe kati eno mu Africa ekitusumbuwa tetulina system gyogamba nti bwemba njagala okugula ettaka system eriki era ekyasinze onyinza president alina akasajja akamutambulirako awo kati ebbanga lyonna yeebwe yajja era yasanga abasajja bamanyi bagenda okukola naye kyasinze omunyinza nga kalina ekitabo embeera we beetabuse era bamugambe omusajja yakuli next biki balina title gye bamuyita agenda kuba kuyitiramu akatabo kalina colors 3 green yellow ne red yakuyitira president yenze nagamba for all the time I'm working with you and I don't know about this nga bamugamba boss oyino salawo kino kitegeeza kino ne hanka bimusomerawo kyo kamuna kwatambula ne kana akasajja so kati nga bagamba muno America designing a system eyo it's not that president tojimanyako sigwagisalawo sigwagitegeerera both time wetuuka butuso kiba kyetagisa nga bakikugira ekitabo nga tandika kikuyitiramu era kyobulaba mu system zaabwe nga bulabe Korea you go outside that system ovunaanibwa mu mateeka nti wakola ekiragiro kino naye okusinziira ku tteeka si gwe wali olina okukikola nti wakola kino naye mu budde bwa it is system yaffe okuva waggulu kati ffe Uganda actual Africa tetulina system buli omu akola bibye buli omu nakyusaamu nga bw'ayagala ene bwe batono nnyo nawanga amatono agalina systems kwa kati wane Uganda singa nkubuuza system kimwe tuyita oku-owning ettaka buli omu amanyiye waliwo afuna ekyapa mu nnaku 2 waliwo akifuna mu kiro kimu waliwo akifuna wayise buli omu ayina bibye waliwo ojja okubeera n'ekyapa ky'emyaka 2 aye ne wajja nga waliwo ate yaguze eggulu nga ate yaguze kuggwe nga naye ayina ekyapa bw'ogenda ku system business zitandikibwa zisa zibeerawo zitya kweka tetuyina waliwo akuba essimu business neebeerawo okumala emyaka 3 nga teri yazze gisolooza musolo waliwo atakubira ddala ssimu nga balengera nnengere bati one day waliwo omukulu mu gavumenti ndoza yafunamu some
stress ne mukyala we bawono ono yawukana ne bawe yawukana ne kati omwami we nga tebanayawukana like they had issues kati nga bwomanyi kyeyakola n'afuna driver omu ne bafunayo akamotoka akatonotono ne bagenda ku certain small bar nga bwe banajja ku sitting room nga tayagala kusuubirawo muntu yenna ng'ayagala just to sit and relax naye nga azze n'omukuumi omu n'atandika okunywa kakati abakwasisa amateeka mu kibuga Kampala bwe bajja ng'ate ekifo kirina layisensi nga basibawo nga bateekako siiru nga basibiramu omukulu munda kati ono ali ebweru tayagala beŋŋanga because tayagala kublowinga kava ya mukama we naye nga mukama we wantu waali kyeyakola ng'akubirako banne ngawane embeera neeri bweti ne bweti muganda wange emmotoka zaafubutuka gye zaafubutuka abakesisi ebaatulula nga tebakitegeera ne nanyini kifo n'ateekingirawo advantage yagaba baamala ebbanga nga tebajja nga bamanyi kyonna ekibeera ewantu awo kati system nebeera ng'ekubiddwamu ebituli because basanzewo so kati system zaffe bwe zitaatereere nga buli ajja akola byayagala zezo ogenda mu mawanga kiki kimadde nkututteko Tanzania newa nti buli ajja akola yiye Abamerika bayina amateeka agali as old as their independence oli bwayagala gantu gikwateko nefe wano kyayagala fe wano buli muntu bajja akola bibye kiwabo basobodde okusustaininga ne bwoba mulungi otya nga abantu bakwagala batya time bwebeweddeko ebeweddeko naye era bw'ovaawo essaawa zino singa Obama yakulembedde abavuma Trump singa Biden yamukuba bakulembedde ne sisitemu yaabwe bagizimba nti oli abeera ye president era omulaba bwe babamulumba tebamulumba bino bya lujeregerezo they address him as the president era they let down obulamu ne butambula kubanga naye abawa ekitiibwa abayisaamu nga ye bw'abayisaamu kuba bamumanyeeyo character ye but he's supposed to respect them to accord them that respect era obalabye aba president abazze bavaako nga basigala n'ebitiibwa byabwe basigala balabirwa basigala bakola ki nefe wano muganda wange so bwetu bwe tugenda mu campaign yeyoleke gwe tugendamu katulabe emyezi ebiri gye gigenda okututwala Nina Rozi omu ku babaka abeesimbyewo agenza okuyingira campaign nga taata we musibe taata we bamusibye ente ya taata we yaliridde mu faamu ya president n'ente nno nazo tezimanyi nnamu nayo gisaase oyinza okuba bulijjo eriirayo ng'ono tanneesimbawo nga kiryoke naye olunaku lwe weesimbawo n'ente eyo balaba nga nuupu yeri mu kulya enale lwaki ente ya nuupu eri omuddo gw'engale omanyi empalana nga zazze ku kyalo just mazzi ga bbaati kutonnya ne gatonnya eri ekyo kireeta olutalo ku kyalo kati kuno ketusa naye bw'aba teyombanga naye ne bwayanika because ogalama wegagira okwo tokirabamubuzi kubajja wano nakubuza hallo mujeba naye olunaku lwajja ne mweyisaamu eggaali lwogamba ndako gala amazzi tegavaawo ajagazaayo lwaki wanika ku balkoni amazzi gatutonye leero ni kati omulaba temugamba ambi aleka afukirira n'obutayimbwa waffe azifu bugenda kumera so kakati n'ente ya taata wa Nina Rozi eyinza okuba nsajja yatto oba nkazi yatto bujjo zisala ne ziriirayo naye lwe mufuna obutakkaanya we pray for you kuba babazeeyi waliwo stress ze bateetaaga kuyitamu but of course when you read between political lines you can know which kind of pressure is exerted for muzeeyi kolodde eddota amugere mwana wange asiyo tewamuwulidde nalaba asiyo ngadduka emisinde ngamba bambi
tufa abalina abazadde bambya n'ebintu bino nabigaana tekira buzibu wondeetedde. Actually waliwo ampereza message ku makya mbadde nkola story ya yoyo omuwala tiktoker gwe baasibidde e Tanzania. Oli nampereza message naŋŋamba kwefu mugamba buli omu akole kyalina okukola. Buli omu ayogere kasita tetulida gwe tuvumye naye buli omu ayogere kyalina okwogera. Tebagenza okumayiza nga tiktoker baagala kumusiba. Mama we ng'akaaba munnange wa layisi pulezidenti omwana oyo lererere. Nenjukira mama wa Segirinya. Nengamba ebigurupu ebikosi bikabya abazadde. Okay kale tufune ku update y'embarra abawagizi ba National Unity Platform abakwatibwa. Abo kyangu nnyo, of course kyangu nnyo okumanya why they are arrested right now. Bobi Wine muzibu wa kukkiriza ng'alina amajege gonna okutambula okumalako. Kati olina okulaba engeri gy'omunafuyamu. Omanyi omuntu ng'anaakunafuya agenda akuggyako babboyi bwe ab'amaanyi. Kyova baali bakuba obwakabaka emabegako wali baalinga tebakuba kabaka direct. Nga bakuba maama Nnaabagereka, nga bakuba Katikkiro, nga bakuba Mulangira Wasajja, nga bakuba ne Mulangira Jjunju. Kabaka tetumuyinaako buzibu. I just don't like that statement. I just don't like it. Kabaka tetumuyinaako buzibu naye Nnaabagereka. I don't kati nabo bakimanyi nti bw'ojja omutema bw'oti asigala ayimiridde ki bw'omu. Kakati ne Kyagulanyi kye bali mu mukola ife bw'oba olina lenses ezirengera nti basooka ne bakuggyako abantu olwaleero Edi Mutwe ne omusango gwa jaketi ne Tekino agenda mu mwaka. Brian White n'omusango gwa muntu kufiira uwe. Polisi yagambe tukyamulize okshero eddoboozi eno Kamalu ya Kiriga. Nakirinyanga kozesa eddala singamba ngamu akave yamanyi atwako mu kugaza amateeka. Misitambala nga tugezaako okulaba nti tumanya ebisingako wano wako kigendera kyabadde ki era kitukoze nga Kampala n'emirala poliisi y'oli Kampala kwongezaawo deployment etegereza embeera eno ne bategereza batangi. Ngagambye okunoonyeza ku Brian White annyonnyola basatu be baakakwatibwa. Akyaliwo mu ddwaliro awo. Poliisi endaba egundi yayo nga bamunnyonnyolako bagamba wali muddayo era bakyamukuuma asooka awone. Naye aliko mulamba mu makaage. Mu makaage. Naye wali mu ddwaliro bamulinze awone yafuna ne gatsi ezitukolerayo akantu. Naye nga baba. So security yakkiriza cameras to come around him. Omuntu aliko omulamu. N'akolayo akantu. Meanwhile, security ndabe police ngegamba ekisooka abantu be bakwata balimba nti omwana oyo yafa ennaku z'omwezi nga 24 yafa 22 police ya finding out nga 27 omwezi oguwedde ogwa October. Babeera paka ebalemererwa namutaako mu ka kliniki bill ne compilinga ka kliniki ne kasooka ne kamuwambera n'omusawo bamukutte negligence. Okutuuka omutwala ekiruddu alina kliniki yasooka yasooka ne batobaawo. Kliniki eyo gyayogerako zonna bagiyita Mabirizi kliniki. Nga mukambwe nnyo n'abemeeza waali awo. Naye gwe lwalira bulwalizi musujja wa muwagizi w'eniyo. Mulimu ebintu ebibeera wano mu ggwanga n'ogamba kabatanda ne kamala kabatanda. Because emigga egyali ekiruhula. Anti emirambo singa gyagwa ku kyalo kuno. Kati okumanga emigga egyo egyali ekiruhula ne bandibadde baana nga bali mu red. Ngamba the T-shirt National Unity Platform. Naye nga bakuba bawagizi baaki. Ba UPC. Ba UPC. Oba ba FDC. Ne, it is business as usual. Gochomane live bullets zali tambudda wandirabye obuzibu awo amazima ga Katonda ne. Business as no arrests wa police yage mutebali yawawaabira.
So that's the unfairness. Kyokka police nze kisira ebintu ebisinga okunsesa honestly olaba ebintu bwe tujjana ebintu ebino tubyogera kantu bagamba tuli anti government nenze mulimu ebintu byolabanga bannange oba police oba kiki police ekintu ekiba mu interest zaabwe ku social media kikola amakulu era ne bakuwotinga walaba oyo guy wa prison eyo yavaayo nga gwe bakutte bamukwata bamukutte baba anko yadde mukambwe naye ng'ensonga ze nze mwami byabasajja arresting that boy fine he went against the code of conduct of his job ekyo basobola omukwata ne bamutwala mu disciplinary but behind you at the back of your mind look into the issues he was raising kuba yadde tavuma muntu yenna yabadde yannyonnyodde ekintu kye nalowooleza ne ŋŋamba omusajja yaba bamujja bamuzaala Arua ne bamudiployinga mu kkomera simaali liruddawa n'addayo ewaabwe ng'agenda myaka 7 anaategerekera ddi future ye so he spoke some sense which I think bonna bali mu makomero wedda bali eyo bawaga oye genda maaso genda naye nga tebasobola so think about them kuba mwe muli mbulamu bulungi so nga bwe mumusiba I condemn omuntu yenna bw'oba mu uniform mulimu ebintu ebimu ne bw'oba mu companies zo tukolera mulimu rights ziba zikuvuddeko ng'olina ku addressinga bintu mu ndeeri era bwe tukusanga ku social media ng'okuba bannange gamba kati resigninga yoveeyo n'ekizibu mu African standards tosobola kubeera whistleblower ng'oli munda olaba abazungu bokka be bakuyiribya what about singa ate oli eno waffe mu Africa so resigningayo ogambe nze nvuddeyo kakati otandika otunnyonnyola ng'omuntu wa bulijjo naye bw'oba okyaliyo baba bajja kukwata naye the bigger picture bye yakoze teyasse muntu teyagyemu yadde omuntu eriiso yayogedde ensonga ezitawaanya ekitongole ekikuuma abasibe kakati mbadde nkuweeye emboozi nga ngamba buli kimu obujulizi bwonna obugenda omuvunaana bugenda kuvawa ku TikTok ku social media and so many times mpulidde policing egamba kakati mujja wano ne mutubuuza ebibuuzo nga mubijje ku social media who has time for social media and I'm like mukama katonda wa kasita nalaba policing eri ku VPN ngabya ku Facebook live ngamba ate president yajiwera ninga police posting ngamba police eri ku VPN so that is it for Uganda the unfairness era bw'oba oli eyo ng'olina b'ovunaana b'ogamba abagundi tebakoze kimala muganda wange abantu bakola ekisukka ku kimala naye n'aba bayiribya balayira okufana obutanyagwa nabadde kale kino of course abana Kenya abateereddwa abadde president yakutte police natonejje bane mulimu emirimu emizibu madde mbuuza president asobola kuappointinga n'omugamba otya ubanga kakati otunuulira ebobo ki tetubalina twaba tetulya president we had them mugenda mukola ki bajja kugamba nti security matters twali tetusobola babuulira naye kati zezo zibayita abductions because mu mateeka bomba mubakutte nti bali mu cooperatingira wano mwagambye babaleetanga ba specialist mu kwekalakaasa batulage ku evidence nti beera bajja ne kino ne bajja ne kino ne bajja ne kino minus that ebisigadde n'abeera wolokoso kakati awe tuli naye ne security matters kakati dikati ngaffe public wetugenda okujja Kituma ajjayogereko nga we yayogera mu kukwatibwa kw'abaana embaala byonna byonna bye byaliwo then tugambe yeyo omusajja police ayogedde hadithi bagijanguludde kamera z'oku luguudo zikola nnyo nga zikwatawo NUP bw'aba NRM tezikola zikola nnyo nga gwa atomera bwakulinamu interest omusajja afooli simanyi baakomawa
omusirikale yakuba omuntu eyakuba omuwala empi mugundi bamuwa bail was bail tuve wantu wano tugenda njala kukirira mu campaign kulaba bwe zitambula nabadde ndaba nande manyi nno si bituufu nande ndaba no Fiki Gaza our music industry and then the politics getulimu Fiki Gaza just yali mwana muto omanyi bwoba gavumenti eno bwe wakagiyingiramu nga obadde togigoberera nnyo ogiyingiramu with a lot of excitement with a lot of expectations neba kugambako obanga kawala kali mulaavu makana bono bwana kati wakava mu senior 4 senior 6 tekagambwako mulaavu bati abawangadde ku kyalo kuno Fiki Gaza post gyakoze si kipya nnyo gye tuli just yegasse ku bangi abasirika tokitegedde agambye yasose n'agoba ba NRM promoters n'agamba mwenna ngenda bbaliza ssente zammwe njala atuwe ku badde bamubuukinze tuwe ku list y'abadde babuukinze ne ssente mmeka z'obaddiza kuba Fiki with the financial status and refunding money to when they are many kikalubamukko waliwo omuyimbi edda yajjanga okuyimba mu mirembe gya CD kati ng'ateekayo DJ nterayo CD eyo nga bamuterayo yaddako tandika ne track 2 totandika na 1 totokola tandika na 5 tandika na 8 n'abantu beno mbagadde nnyo tandika na track 15 kati ngombonga akulowoozesa nti ayina ennyimba ngaaga kumbe yakimanyi ayina oluyimba olwo lumwe lwe yagenda ateekako emirundi 10 n'emeka kani bwanagamba tandika ne track 3 ogenda kubola oba 5 oba mmeka kakati all promoters batuteereko tusobola okuba nga omusajja alinayo promoter w'omu yadde amupangizizza n'agamba NRM will wine and dine you promise you the world and make you feel like the most tekikwewunyisa Fiki Gaza leeta lono kujja kunakuga nti bamuhaakinze kuba yebeera escape goat route y'abantu ababeera kuba embeera ye gyalimu bagenda nga bamanyi ekiri eyo balaba babebbe balaba bakamiiri tamanyi nti abasajja bamala ebbanga nga ekikono kitamba kikono ku kikono zentalo ze balimu oziwulira Kenza ali eno naali eno bali abali waggulu bali mu kweyagala kakati Uncle Fiki Gaza bagenda okutuukayo nga bamubuuza go wagamba nti tibude gala yagala banana nti otyo yalinako nemba nti yali banana eka tekwalimba gwe tujja kuyita kati ate n'akambuwala nnyo n'avuma nnyo abali ku opposition yakeeranga kuvuma bafuutu soja nga gwe mulimu omukulu gwakola ezo video nazira oba ekyo kyali kimusasuza because nze ndaba n'abaana ku social media gwekeera bukezi gwe kola boti vuma Kyagulanyi ekyo bana mulimu era yabavumanga kati bali aganayo n'okufuma avumye kaseza bali yeweddemu naye kakati bwe tumutwala ku shows ayimba nti ki banana ndiwude gala yagala banana nti banana kuliko enva tekuli tigali yali mmere innuma naye amuga akolanga ugati bwe yakoze kasuku sajja woto omaliriza ugati akantu that's on record kasuku yakoze akantu akakyasingidde ddala kati ku YouTube bwe tugenda tulabaki tulaba omayulimba lwalakedde bayita we cry for a peace lumu ku nyimba esinga obumpi kati kasuku yakoze the shortest thing in the YouTube history naye yagenze waugati n'amugamba who are you mi kasuku kantu kasuku live Zubeda tigendo bikole ne Zubeda ugate yagaye kasuku yega so fucking Zubeda bibi mogena sima bibi fucking bishi gendo bikole ne Mutiaba gendo bikole Zubeda twakuwonye banangi
obakola akantu dakiika ne ugati amakasiko bane wabadde ogenda kudda waneeno ekyo kimala nze anti olaba kati eyo kwefu just bali abasajja we bayingirira tewali buzibu Kasuku nze ndi timu gwe tewali buzibu naye yakugambye ne Mutyaba ne Zube oba obuzeemu gattako ntambi genda bukolere entambi se yanda amutuuza katebe ate Kasuku atula katebe gwonna wali shedi wansi w'omuyembe esi bifo yabagobye mu butebe temuwulira wansi w'omuti gundi rape yabagobayo yabagoba wansi w'omuti kati ne ugati yabagambye off the chairs off the away from the shadows asukuba mugobya akafale yakomyewe Uganda nga kuugata inako uga temukizana mara yoni oba nyane omusajja yaliise bubi nga twalita ugati omaye mwana yagala nnyo omugati yaweze yogati n'agamba gwe Kasuku I am your team twakuwonye team kukuwaza banga wabadde ogenda tufuukira ekizibu bakugobye nga Burkina Faso abasajja nze nali mu kisaawe kya Barcelona abasajja ate nali ku seat number 17 era ano mpira nga tegunnaba kutandika ku kisaawe eriyo n'otuukayo byonna naye abasajja balaba bayingirira mu wingi eri obeeka nga bali mu kisaawe the fact that Kasuku naye wakidinapinze omuntu eyo street talk bannamawulire bye bakola bakusanga ku gundi olowooza ati what do you think mugati naye no Kasuku omuntu ayabadde ku kamera yo muntu w'amaanyi nnyo ola yakukkiriza omaleyo hi guys twakuwonye ane Kasuku banayadde kyabagenda oba kukole ne abadde agenda kufugako mu Uganda abadde agenda tufuga twakuwonye toshaddamu tulangira oyo Kasuku yalinga atwete ebintu akubira essimu n'agamba nakuleetedde namugato ddamu Kasuku yabakoowa nawulira ekyo ekintu akyogerako muli bantu babi yabagulirangayo ebintu bye bambi out of love ze yangulirayo kimu ne sikinona era sikimanyi baali yangulidde kino naye yankubira kati ekiŋŋaano kinona kulangirwa esaa kulangirwa era lumu tuli ku Baati Valley oba ani gwe yagulira mujozi gwa maani mujozi gwe ng'ogwambadde nnyo ne mugamba mukama wama neero omuntu ate oba togwambadde takyabeetikkira kati ne ugati era buli n'abanga ngenda kujjumbira nnyo empira gya maaniyo lwakuba jjo mukama yatuvuddemu ayi mu bayibuli Lazaro baali bamuziise nga n'abaziisi bamaze okugenda maaniyo ate bamaze ogiziika bulungi abaziisi bamaze okunywa obuugi bali mu kugenda bwe bati Yesu kye yavudde ajja n'akoona ku ntaana nkugambe kati ife be abantu bagamba Katonda we yatwagala nalabyeko gwe tewalabye maaniyo ng'eri mu kyakubiri ko yadde ya viewers omwagenza okujja ng'ezeeyo neze nagirabyeko mu kyokubiri maaniyo obudde bwe yamaze mu kyokubiri Kasuku bwe yamaze ne ugati kuba kizibu okakasa luli yabaddeko mu kyokubiri so ugati amanyidde ebya viewers bye